nze mu kujja wano najja nga mmanyi kuva mu kkooti nga mmanyi nti wenze ndakubonaabona so omulamuzi nga bwe yaŋŋamba. Nga tunyumizaamu n'abaana bano tukizudde nti bangi badduka ewaka olw'ensonga ez'enjawulo omuli okubonyaabonyezebwa, obwavu, enjala, oluusi n'eddalo eringi. Ate abalala emisango egya naggomola ng'ogw'okutta, okukabasanya baana bannaabwe, okuddisa eryanyi n'emirala. Omwana ono katumuyite Nakkazi agamba yali abeera ne mukulu we gye yali apangisa n'afuna omulimu gwa yaaya mu maka agamu e Kamwokya. Kyokka nti lumu mukama we yakomawo ng'omwana we ayidde amazzi n'akimusaako nti ye yamwokya. Olwo olunaku nasanga ng'omwana we yeeyokyezza n'amazzi agayokya. Kati awo omukazi yakomawo nga nsitudde omwana amutwala mu ddwaliro. Omukazi n'agamba nti omwana nze namukola ki? Nze amuyokyezza n'amazzi. Kati omukazi nange nentya ne mpulira nga ntidde. Nakkazi agamba olw'okutya okungi yadduka n'adda ewa mukulu we, poliisi gye yamusanga n'akwatibwa. Omukazi n'atandika okuntiisatiisa mbu agenda nange kunjosya amazzi agookya. Awo nakwata ssente nenfuna booda, zaali ssaawa 4 z'ekiro, ne ŋŋenda we mbeera. Enkera n'agenda ne bapoliisi ne bankwata ssaawa nga 4 z'akumakya. Awo we bankwata ne bantwala poliisi ne malanga wiiki 2 poliisi. Ng'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi batandika okuwoza era oluvannyuma lw'okumala akabanga kwa limanda omulamuzi wa kkooti esookerwako yakamutema ng'omusango bwe gumusinze. Bwe bantwala ku remand home ne malanga myezi 7 ne bansalira nga mwaka gumu n'emyezi 6 ne bagitoolako ne batoolanga emyezi 3 ne baŋŋamba nzije nsaavinga obusibe bwange wano. Kyokka wadde yasalirwa omwaka gumu n'ekitundu ng'ali mu kukola kibonerezo kye akalambira nti bamulanga bwemage omusango taguzzangako. Kati y'ono katumuyite Sadaati nga yava Masaka yaawera ennemba nagwa kukabasanya mwana munne. Nze mu kkooti etteeka ligamba myaka emeka? 3. Omulamuzi yakendezaako emyaka 2 anafa emyaka 2 n'emyezi 5. Kazi na kabisa maze emyaka 2 n'emyezi 2. Kyali kya myaka 2 nakamalawo mu mwaka gumu n'emyezi 6. Kkooti okubasindika wano waliwo bye bajja nabyo okakasa nti ddala kkooti yebasindise. Bashowaka oba probation officer oba assistant probation officer ali ku ground kweyesaawo ya receiving omwana abaleeteddwa. Era omwana we wamala okuleetebwa ayingizibwa mu bitabo by'ekampiringisa ebiraga nti atuuse era bamufunye. Nga kino kiwedde ng'omuntu omupya yenna mbayisibwamu mu nneeyisa amateeka n'ebiragiro ebigobererwa nga bali mu kifo kino. Wantukola mu basinzira ku myaka gy'abaana waliwo avunaanyizibwa ku myaka 12, 14, 15, 16. Amulisiivinze waggulu omwana oyo court order ye omwana gy'aba agiddeko eweebwa house master avunaanyizibwa kwejja emyaka. Kati house master oyo yaba afuse omuzadde we asookerwako ddala wano eno. Ebyensula bano beebaka okusinziira ku myaka. The age 12 sleep here, 13 sleep alone, 14, 15, 16 up to 17. But also we have developed some structures that we have the leaders, the prefects. Each age is managed by certain prefects. So we don't have any fight. We don't have, you cannot even hear any kind of noise that children are fighting. No. It's not there. Nga baweebwa ebibonerezo tebasosola muwala oba mulenzi bafuna bye bimu okusinziira ku musango ogubagozziddwa. And for us we don't
label them by their crimes because you are a murderer, you are a killer, you are a thief. No, we don't mention those things. Okay. Yes, we treat them as children and children and children and children. Whether you are 17 years old, for us we treat you as a child. Era nga bwe kiba mu makomera amalala ne kampiringisa abaana bakkirizibwa okukyalirwa ab'eŋŋanda zaabwe. Just allow parents to come from 8 in the morning paka saawa 10 obwo obudde bwe tukkirizamu abazadde okujja. Tubakkiriza naye tukkiriza okuleeta emmere enfumbi. We allow them to bring other essential materials, other things that they can use, like toothbrush, toothpaste, and others, but those basic requirements, but we don't allow cooked food here. Bwe tukoledde emboozi eno nga kampiringisa erimu abaana 289 abakuumirwayo. Kati olunaku olw'enkya tugenda kulaga emboozi ey'omwana asingayo obuto mu kifo kino ng'alina emyaka 14 tukubuulire n'omusango gwe yazza. Josephine Nakibule, Agafeeyo, Spark TV.